Use voters and your wallet. Bobby, again! What's the drama? Drama? Colleagues, elections for special interest groups are calling. SIGs, elections, youth, PWDs, elderly. It's time to vote for our leaders, June through August. From village to parish to district to nationals, youth, PWDs, elderly. It's time, go vote your leaders. No! FOB! Elections are supposed to be peaceful. Easy vote, okay? Youth, elderly, and persons with disabilities. It's time to choose our leaders. Let's show up and participate in the special interest group elections. Starting June through August this year. Your vote, your voice. My vote, my voice. This message is brought to you by the Uganda Electoral Commission. Ekibiina kya NRM kyongedde okwenyweza mu nteekateeka zaakyo ez'okweddiza ebifo n'obuyinza mu mwaka ogujja bannayuganda banaba bakubya akalulu. Enteekateeka ezigenda mu maaso olunaku olwaleero banna NRM bwe batandise okuggyayo empapula okulaga obwetaavu bwabwe ku bifo bye baagala okwesimbako. Tutuukidde ku kitebe kya NRM eky'akakiiko k'ebyokulonda wali ku luguudo lwa Kyaddondo tusanze akeetereekerero k'amaanyi ddala kw'assa okusagambiza ng'abanene mu kibiina baggyayo empapula. Mu basoose okuggyayo empapula kubaddeko omumyuka wa pulezidenti Jessica Alupo, ono ng'ayagala kuddamu kukiikirira abakyala aba disitulikiti y'e Katakwi kw'ossa sipiika wa paalamenti Anita Among era nga bano bonna basuubizza eggulu n'ensi. For now, yes, that's for 2 days. But we know the population because tomorrow is the public holiday. I have come in this past 15 years. I've been in my constituency, I've been in my district, and I've been watching what was going on. I don't see that really what we need as development was reaching us fully. The reason is we are not connected the chain well. Alupo kyokka asabye bannakibiina okwewala okukola effujjo nti kubanga akalulu bwe banaaba tebakateeseteese bulungi munda mu kibiina kijja kukosa nnyo ekibiina okutwaliza awamu. I want to assure my people that I am dedicated to serving them and all my services or campaigns will be leveraged on the mindset change and fulfilling the NRM manifesto together with the national government programs. Ntalo z'amataka n'ekirala amasomero si malungi n'amalwaliro n'enfuna byenfuna bitono. My name is Doreen Kachale Lunzi. I'm from Nyantonde district. I am here to express my interest of protesting as a woman member of parliament for the Nyantonde district. How has been the Basuubira ki? Basuubira byonna by'osuubira ne badde bagamba okubaddiza mu mateeka gaabwe tekiwoga yabba okuimplementing government program okuzimba amalwaliro n'amasomero. Amyuka omukubiriza wa paalamenti Thomas Tayebwa naye aggyeyo empapula ng'ayagala kuddamu kukiikirira abantu ba Ruhinda North kyokka mu kwogerako n'omusasi wa Beg TV akakasizza nti singa anaabawanguddwa mu kamyufu si waakwesimbawo ku bwannamunigina wabula waakuwagira oyo anaaba amuwangudde. I've set them early so that we do have time for reconciliation, time for mediation, for people to appreciate that the post is only one person can win, and it can either be you or someone else. So to me, I do believe that we are going to have peaceful primaries. These are elections of line in the backs. Mothers, especially the widows, the orphans of the district, we are suffering, so we want to bring a lot of things to help them to get income, because like in Tungamo we don't have a university there. Other surrounding districts like Kabale, Bushenyi, Mbarala, they have very nice universities whereby you find a farmer is selling everything they are having so that they can pay their school fees for their students and in out district. Ku nsonga y'amazzi borehole tuzirina
enzisi nazo twazitereza okujja ko mulimu areas sinanafuna boreholes tujja kukola coverage naye nga coverage yabo kolinosi mu mazzi eri above 70%, which is very commendable. Thank the chairperson electoral commission and his entire team, because we have very superb organization. People are taking their forms of interest in their respective sub-regions, and the exercise is going on very smoothly. So we want to encourage them. The exercise is beginning today, or started today the 2nd of June, and we are running until the 6th of June. So we want to encourage those who have not yet picked the expression of interest forms to do so, because the actual nominations for these respective positions, that is MP and LC5. Minisita w'ebyobulimi Frank tumwebaze naye talutumidde mwana abadde omu kwabo abatutte empapula. Kamwenge wenatandikira kubeera member wa parliament kuva 2006 buli kisanja tumala oluwenda nteka ululala ntumala tuvudde wala twalina nguudo kati twina twalina amasanyalazi ngenda kubeera member wa parliament amasanyalazi gali Kamwenge mu tawuni so nenkozesa NRM yaffe nengasika omulimu gwa member wa parliament obeera luseke kusika bantu ati bwenfunye empapula basobola kiraga nti omulimu gwa RDC gulese ngenda kolera abantu bange so ekisookera ddala kugenda ku settinga timu yange egenda okunyamba okukola akazi. I leave Operation with a very grateful heart. It's more of a motivation, which is double-fold. One is that on the political arena, like I said, there are three kinds of people. There are spectators, there are commentators. By the grace of God, I am the first person among those who wants to aspire for the same position in the forthcoming NRM primaries. And I want to believe that the fact that I've been number one, picking the nomination forms, I will remain number one. Bangi ku bannakibiina kya NRM naddala abo abaawangulwa mu kalulu ka 2021 nga mukyala Miriya Kyambadde nabo banonye empapula kossa abantu ssekinnoomu abagenda okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku bifo by'abassentebe ba disitulikiti. Kubanga yamanyi obukozi akati ate erinnya tulikyuse ate litulukwakuba lisigala lyeri nolwekyo komyotuukiriza ebyali nga bwe nali tutambula eyakayimba biki byatakoze bingi nyo byatakoze nga projects agamba omanyi bagenda ne bagamba mbo tebakwatagana na gavumenti naye ate nga gavumenti eyinokubwa ebyo toyinza kuteeka musingi. Olwaleero okutwaliza awamu abaagala ebifo by'omubaka wa paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti be baggyeeyo empapula bokka ng'abalala enteekateeka eyaabwe yakulangirirwa. Kibalizi John, Katwa Dennis, Big Television.